mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu lutalo olugenda mu maaso nga nakati lukyagenda mu maaso ne wetwogerera wakati wa gavumenti y'eggwanga eryo erya DRC ekulembera Felix Tshisekedi Tshilombo wamu n'abayekera ba M23 nga bano bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda wetwogerera ng'embeera etandise okuba ng'egenda mu maaso n'okuba ng'eyonoonekera abasajja bakulu aba M23 wamu ne mukama waabwe oba omu ku babayamba amanyiddwa nga Paul Kagame Lutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda. Kakati wuliriza emabegako awo tubadde tukuwa amawulire gwampuliriza oba wanga obadde ogoberera bino byenjogerako obimanyi abayekera bano aba M23 nga bamaze okuwamba oba nga babadde nga bagamba nga bamaze okuwamba ebimu ku bibuga ebya provinces ziri ebbiri omuli North Kivu ekibuga Goma ne South Kivu ekibuga ekimanyiddwa nga Bukavu. Abasajja bano nga bagamba nti ebibuga ebyo babiwambye era biri mu mikono gyabwe kyokka ate ng'okusinziira ku mbeera eziriyo ate nga ziraga tebannabiwamba gandibanga gaali mawulire just kakati wetwogerera gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'ekulembera Felix Tshisekedi Tshilombo yataddewo obukadde bwa $5 ku muntu yenna oba ekitongole kyonna oba embeera yonna eyinza obbayambako okukwata abayekera abasatu oba abaduumizi b'abayekera bano abasatu okuli n'omusajja oyo amanyiddwa nga Colonel Nanga ono nga ye yali ow'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga mu kulonda okwalangirira Felix Tshisekedi nga pulezidenti w'eggwanga eryo wetwogerera okulonda okwo omusajja ono Colonel Nanga ye yali akulira akakiiko ako era ye yalangirira wabula oluvannyuma yeegatta ku bayekera ba M23 era nga bye babadde mu kutigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde ng'agamu ku mawanga ag'enjawulo ebimu ku bitongole eby'enjawulo ezimu ku zi summits ezize zituula mubaddemu okuvumirira ennyo eggwanga lya Rwanda wamu n'abayekera ba M23 omulimu gwe bali mu kukola ogw'okutirimbula abantu mu ggwanga erya DRC n'okuteeka embeera ey'obunkenke mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga n'omukago gwa Bulaaya European Union Parliament yatuula n'ebaako obukwakkulizo bwe yateeka ku ggwanga erya Rwanda. East African Community n'omukago guli ogwa Sadaka emikago egyo gyatuula mu ggwanga erya Tanzania mu kibuga Dar es Salaam ne babaako amagezi ge baawa era ne bategeeza wabeerewo kye bayita immediate and unconditional ceasefire abayekera ba M23 gavumenti y'eggwanga erya Rwanda bajjeyo abantu baabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde nga bano tebakiwulira eggwanga erya United States of America lyasanctioninga dda abamu ku bakulira amagye g'eggwanga erya Rwanda wabula era byasigala bikyagenda mu maaso kakati wetwogerera akulira oba akulembera eggwanga erya DRC ne gavumenti ye baatudde ne basala amagezi era ne bategeeza ensi nti tutaddewo reward oba ekirabo kya bukadde $5 obwa $, nga ssente zino zijja kuweebwa omuntu yenna ekitongole kyonna eggwanga lyonna oba entite yonna enaabebayambyeko okukwata abaduumizi b'abayekera abasatu era nga ku baduumizi bano ngenda bakugamba okusinziira ku kiwandiiko kye ngenda okukusomera gwampuliriza wabula tugezezaako okutemaatema ssente zino tulabe obukadde $5 obwa $, obuteekeddwawo gavumenti y'eggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo. Obukadde buno mu za euro bubeera obukadde 4 eza euro, mu za siringi za wano eza Uganda bubeera obuwumbi 18 n'obukadde 341 n'emitwalo 31. Ezo sente eggwanga erya Democratic Republic of Congo bazitaddewo ku muntu yenna ekitongole kyonna oba ejje lyonna linaabayambako okukwata abayekera bano. Bino nno bigenda mpola wabula gwe azaagoberera emboozi eno azaagoberera ebifa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nkakasa osobola okutegeera olutalo wa yaluyinza okuba nga kati wetwogerera lutandise okubeera nga lwewunzikira. Eggwanga erya Rwanda abayekera ba M23 kirabika ebintu bino byandibanga bigenda bibava mu ngalo newankubadde ng'omuntu ayinza okukiraba obulala wabula bwe kityo bwe kiri mukutu gwa Redstone TV webale kubanga okyagoberera sebambulire patukinze mberawo kubanga ate nkutuusaako kakati okusinziira ku mukutu ogwa BBC British Broadcasting Corporation ogumu ku mikutu gy'amawulire egisinga okuba eminene okwetolola ensi yonna nga bagamba the Democratic Republic of Congo government has offered a reward of $5 million for help arresting 3 leaders of a rebel group which has seized much of the east of the country this year. Nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo government erikulembera bataddewo ekirabo kya bukadde $5 obwa $, bambi muzaano ziba obuwumbi 18 n'obukadde 341 mu emitwalo 31 oyinza zeewangulira. Nti gavumenti y'eggwanga eryo ezitaddewo ku muntu yenna oba ekitongole kyonna oba ejje lyonna oba entite yonna enaabayambako okubeera nga bakwata abantu basatu abaduumizi baabayekera bali mu kutabangula emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era wulira we bagambye Colonel Nanga, a former head of DRC's Electoral Commission, now leads the Congo River Alliance,
which includes the M23 rebel group. He has addressed large rallies in the cities under the group's control. Nti omukulu amanyidwa nga Colonel Nanga ono bwe nkugambye eyaliko chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nga kati akulembera ebibinja bino ebyabayeekera bali mu ggwanga era Democratic Republic of Congo, nti era azze akuba ziraare ez'enjawulo y'omusajja gw'olaba ow'ekirevu ekyeru kyazze akuba ziraare ez'enjawulo mu bibuga eby'enjawulo mu bitundu ebiwambiddwa ebiri mu Eastern Democratic Republic of Congo, era ng'ayambibwako oba ng'aweebwa obukuumi ebibinja bino ebyabayeekera ebigambibwa okuba nti byakulembera gwampuliriza. Nga tukyagenda maaso n'okutuusako lwe bagambye. The bounties also are on offer for M23 leaders Sultani Makenga and Bertrand Bisimwa. Nti abamu ku bakulembeze abalala ba M23 kwekuli ono amanyiddwa nga Sultani Makenga, abangi bamuyita Makanga naye ali Makenga, Sultani Makenga, ne munne amanyiddwa nga Bertrand Bisimwa, na bano nabo beetaagibwa bunnambiro obukadde bwa $5 eza euro obukadde 4, wabula mu za Uganda obuwumbi 18 obukadde 300 n'ezigwamu. Last year, the 3 men were prosecuted in absentia by a military court and given death sentence for treason. Omwaka oguwedde bano abasatu benjogeddeko, Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa, Colonel Nanga, mu kubeera nti tebaaliwo kooti y'amagye mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo yatuula ne basalira omusango era ne basingisa omusango gwa treason era ne basalirwa ekibonerezo kyakuttibwa newankubadde nga tebaaliwo. Kakati saawa zino wetwogerera beetaagibwa obukadde bwa $5. A reward of $4 million in bracket 3 million euros was also offered for the arrest of 2 journalists living in exile and others the government describes as compliances. Wuliriza, waliwo abamu ku bannamawulire babiri abagambibwa okuba nti bakolagana butereevu n'abamu ku bayeekera bano ab'obuyinja buno. Kigambibwa nti eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyazzeemu ne liteekawo era oba ku birabo bye bataddewo waliwo n'ekirabo eky'obukadde 4 obwa $, mu za euro nga buli obukadde 3, nga zino ate zo bazitadde ku bannamawulire ababiri nga bano badduka mu ggwanga lye bali mu exile, wabula nga bagambibwa okuba nti nabo bakolagana butereevu n'abayekera ba M23 era n'abakulu abo nga wawulidde mbakugamba. But the chances of anyone being arrested appear slim. Newankubadde emikisa gy'okukwata bano erabika nga mitonotono. In recent weeks, the army has been no match for the Rwanda-backed rebels who have captured large parts of the mineral-rich Eastern Democratic Republic of Congo, including the region's 2 largest cities, Goma and Bukavu. Nti mu weeks eziyise amagye g'eggwanga lya Democratic Republic of Congo gabadde gategeeza ensonga eno. Abayekera ba M23 bano nga bayambibwako era nga bali wamu n'amagye g'eggwanga erya Rwanda Defense Forces, nti bayambiddwako era ne bawamba ebibuga ebikyasinze okubaamu ebyobugagga eby'omu ttaka, mineral rich Eastern Democratic Republic of Congo, ebibuga ebisangibwa sayidi ebyo, era okuli ekibuga ekimanyiddwa nga Goma n'ekibuga Bukavu, ebimu ku bibuga ebikyasinze okuba ebinene era eby'amaanyi mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo, ewali province emanyiddwa nga North and South Kivu ne province eri endala y'ekyengulu emanyiddwa nga Ituri. Eggwanga erya Uganda gye baateeka amagye nga bagamba nti balwanyisa ADF. Felix Tshisekedi Chilombo has instead focused on trying to build international pressure for Rwanda to face sanctions for backing the rebels. Wano nga batugamba President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Felix Tshisekedi Chilombo nti ye afokasinze nnyo era essira alitadde nnyo ku kumakinga sure nti eggwanga lya Rwanda mu maaso g'ensi yonna likyayibwa era kitegeerebwa nti be bali emabega w'ebintu bino byonna. Era ndowooza kino abadde successful oluvannyuma lw'okuba twawulira eggwanga lya America lyakuba dda abamu ku ba Army Generals mu ggwanga erya Rwanda sanctions, omwali travel ban ne asset freezes, nti ebyobugagga byabwe byakwatibwa n'entambula zaabwe zalinnyibwako. Ggwanga lya Rwanda abamu ku baduumizi b'amagye mu ggwanga eryo embeera yabateekebwako yeeyo. Kakati wuliriza, kigambibwa nti President w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ye omulimu ogusinga obukulu bw'ati bwagukoze, nti era ye focus ye esoose kubeerawo ndowooza asookedde mu kye bayita foreign policy, nti kamugira mulwana, kamugira mwefera, kamugira muwamba bye muwamba, nze kansooke mbeetooloole ababawo obuyambi abakolagana nammwe basooke bamala okubakyawa, then oluvannyuma yakujja nkuba kiwedde. Jjukira waliwo abamu ku ba analyst ab'olutalo luno baavaayo ne batutegeeza nti eggwanga erya Rwanda engeri gye baluyetooloddemu eyinza okuwamba byonna
nga liyinza okuyambako M23 newamba byonna mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, wabula wandyekanga nga Congo lwenasimbula okukuba ejja kukuba paka mu capital city eri gavumenti yonna eyamba ku bayeekera ba M23. Kakati atejjukira reports ezimu zizze zifuluma omukutu gwa Al Jazeera mwaka oguwedde mwezi ng'ogwokutaano baavayo ne bategeeza nti ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda ne bawa n'obujulizi nti yeeri emabega wayemu ku gavumenti eziri emabega wa M23 nti era eggwanga erya Uganda n'erya Rwanda mbu be ba M23. Onaawulira tukyagenda maaso n'ekiwandiiko nga batugamba wano thousands of people have been killed during the fighting and hundreds of thousands left without shelter after fleeing their homes. Mu bino ebikoleddwa aba M23 nga bayambiwako eggwanga erya Rwanda wamu n'eggwanga erya Uganda mu mbeera ey'okwebuzaabuza bireetedde emitwalo n'emitwalo gy'abannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okubeera nga bambi bali mu kubundabunda ne wetwogerera bali mu mbeera ey'okuba nga tebakyalina wakusula wakwegeka buba n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. The Congolese government is also seeking US support in exchange for access to its minerals. Eggwanga erya eggwanga erya Democratic Republic of Congo gavumenti yaabwe egezaako okufuna support okuva mu ggwanga erya United States of America mu kye bayita exchange for access to its minerals. Jukira waliwo endagaano gye twakugambako emabega kaawo kyeggwanga lya Democratic Republic of Congo pulezidenti waabwe Felix Tshisekedi Tshilombo ali mu kuteeseganya ne gavumenti y'eggwanga erya America abawe access ku byobugagga ebyomu ttaka ebiri mu ggwanga erya America. Nti ndaba wetwogerera eggwanga lya Rwanda lisimanga we lyagala ne litwala. Jukira twakuwa amawulire nti Rwanda yemu ku mawanga agasinga okufulumya ebugagga ebyomu ttaka kyokka nga tebalina birombe we babisima. Kati kigambibwa nti Abakongo bagamba waakiri America jangu obisime tukimanyi ojja tuzimbira enguudo jangu obisime tukimanyi ojja tujja kufunamu. Kakati omukulembeze w'eggwanga eri agamba waakiri America jangu obeere nga gwatwala ebyobugagga byaffe ebyomu ttaka wabula otuyambeko tusooke tufufuggaze obusajja buno wa M23 ne bakama baabwo. Kakati ezo enteeseganya zikyagenda mu maaso. Kigambibwa nti era essaawa yonna ojja kuwulira nga endagaano eyo esayiningiddwa singa kukya nebanga esayiningiddwa. Jjukira amawanga gonna gali mu ggwanga eryo olwa interest. Ebimu ku byobugagga eby'omu ttaka ebisinga omuwendo era ebisinga obungi okwetola ensi yonna biri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abantu abakola ebintu omuli amasimu, amasasi, ebikompola n'ebintu ebirala bakozesa chemicals eziva mu ggwanga eryo. Era kati wetwogerera Congo eri mu kwagala kukolagana n'eggwanga erya United States of America ebirenga ebibakwasa eni ebisigadde bibeere nga ate bitambulira mu ngalo za America nga yeesalawo gwe onona kye Rwanda okola kye Congo n'ebisigadde. Dr. Congo accuses Rwanda of trying to take control of its minerals. Eggwanga lino tegeezezza era linenya eggwanga lya Rwanda nti bali mu kulwana kulaba nga batekinga control ey'ebyobugagga bino babeere nga be babisima ng'era bwe kibadde nga kiba, which include gold, coltan used in consumers electronics such as mobile phones and computers. Nga bwe nkugambye nti ebimu ku byobugagga bino muli gold ne coltan ebyobugagga bino eggwanga lya Rwanda babibbayo era baagala bakontrolinga ebifo ebyo babeere nga be babitunda mu mawanga g'ebweru. Eggwanga erya Democratic Republic of Congo ebagamba tebagenda kubikkiriza ebyobugagga bino byeyambisibwa mu kukola oba ebirungo bino byeyambisibwa mu kukola amasimu ne computers omuli n'ebintu ebirala nga bwe nkugambye mabegaawo. In response to the reports that Democratic Republic of Congo was offering access to the minerals in exchange for military help fighting the M23 rebels, a presidential spokesperson, Tina Sarama, said on X last month that President Felix Tshisekedi was inviting the United States of America, whose companies source strategic raw materials from Rwanda, materials that are looted from the Democratic Republic of Congo and smuggled to Rwanda, to instead buy them from the Congolese, the rightful owners. Bwe yali ayanukula ebimu ku bibuuzo ebyamubuuzibwa omwogezi w'omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo amanyiddwa nga Tina Salama ku mukutu gwe ogwa X omwezi oguwedde yavaayo n'ategeeza pulezidenti we era mukama we Felix Tshisekedi Tshilombo akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo nti ali mu kaweefube ow'okulaba ng'akolagana ne gavumenti y'eggwanga erya America kubanga akimanyi eggwanga erya America mu kukola amasimu n'ebirala. Ekyobugagga kino kyenkugambye bakigula ate ku ggwanga erya Rwanda ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti eggwanga erya Rwanda ate ekyobugagga ekyo Rwanda ekibba mu Congo. Kati ono agamba pulezidenti we era mukama we Felix Tshisekedi ali mu kuperereza n'okusikiriza eggwanga erya America libeere nga ligula ekyobugagga kino okuviira ddala
kunnannyini waakyo omutuufu amanyidwa nga Democratic Republic of Congo so si ku Rwanda akibbayo obubbi kubanga America bano bagamba nti ebigula ku Rwanda kyokka ate nga Rwanda ebigula mu Congo. Rwanda denies looting minerals from Democratic Republic of Congo newankubadde nti Rwanda yabyegaana nti yo tebba byakulwanyisa bya Congo bonga we bagamba kakati onaawulira tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. It no longer denies backing the M23 but says it is trying to prevent the conflict in Democratic Republic of Congo from spilling over into its own territory. Rwanda also accuses the Congolese government of working with a different armed group in Democratic Republic of Congo and which is linked to those responsible for the 1994 Rwanda genocide in which some 800,000 people, mostly ethnic Tutsi, were massacred. Eggwanga lya Rwanda wetwogerera okusinziira ku kiwandiiko kino mbu bo tebakyegaana kuyambako bayekera ba M23 era bakikkiriza bulungi nti ffe tubayambako wabula bagamba nti kino tukikola olw'ensonga nti gavumenti y'eggwanga erya Congo eteresa abayeekera era ebayambako abayeekera eggwanga erya Rwanda nga bano abayeekera be bavunaanyizibwa ku kitta abantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda ekya 1994 ekyafiiramu abantu abasukka mu mitwalo 8 era ng'abantu abasinga okuttibwa mbu be batuusi kati abatuusi abali mu ggwanga erya Congo babonyabonyezebwa Rwanda egamba mbu yeeriyo obeera ng'erwanyisa abo kakati nno naawulira mukutu gwa Radio TV sebamule Patrick Nzemberawo kubanga mbikutuusako bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna mawulire gakyali mangi nnyo tukyagenda mu maaso naffe okubeera nga tugakutuusaako kanzije ate ne updates endala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.